tukanaliza kia celebrity jazz osibyeotya osizotya mungi wange tebali gyetessako engalo kolunaku olwaleero tukuleetedde amawulire mangi omuli Desire yayanukudde abo abagamba mbu nnyazala we tamwagala kale muswadde ate ya Dr. Bosa oluvannyuma lw'emikolo egyabadde olunaku lw'eggulo bannange omugambo ogenda gulaba Pastor Bugembe abapasita bamutabukidde nti ebintu bye yeekola mu shoyi tebiweesa Mukama kitiibwa bannange ebigambo bingi naye yabaanukudde ate Abitex ku nsonga za Desire naye wuuno alina kyayogera ne Nyamutolo ne Kenzo tetubaleseeyo naye nga n'ebyabo nabyo bikyali biwanvu katutandikireko iwaaki n'ekiboozibozi naye nga boogera Clevixon balina bwino abaana balina abakyala bannange bino byerabireko omwana yasooka Clevixon enkola information tumunja ku source nange nina source oli yakolanga nabo nange na source yange Clevixon mu mbeera ze okuva wali Kosovo ngo yasulanga wansi wa pool table bwe alaba Lady Bizzo jokera Clevixon yatemera waggulu okutemera waggulu kitegeeza ki emyaka bw'oba toli waggulu etakukwatako mukasa ati nkubuulira nkwa information mukasa oli mutabani wa ogambe takola ki Clevixon akubuza myaka emeka nkwa yali 33 kati gwe mugende nti Indiana gwe ngowedde kati Bizzo n'amusalamu omwana yasooka kati bw'amala ozaala omwana yasooka era Clevixon tamwigana mwana wuwe Lady Bizzo n'amugamba nti kati omanyi kuba Clevixon muvandimwe ebyaffe wano cultures tazimanyi omukyala n'amugamba nti kati ffe tukola ki tumala ekizadde you must finish the parent ye yategeera kirala omuvandimwe n'agamba ekyo kanti kuba yitazaala nk'omusajja wa n'agamba kangende nkimaliriza ekyo n'akuba olwokubiri mukumala ekizadde ali yalowooza ne kati ekyo kiwedde yeyongedde bamwe ate walugulu balesiimu omwana owokubiri ani nkwabwino mukasa nkwabwino be baana babiri baalina mukyalo era bwe kyakoma tibaberanko bonna they separated omukyala n'agenda yafumbirwa era omusajja omulala mukyala alina abaana babana kati kati alina mali abasatu owokusatu si wa Clevixon babe ate ababadde batokomoka omugambo mbu nyazaala teyasimye mukamwana mbu biki tebamwagadde bona tegubakalidde ku mumwa we bawulidde eno speech ya Desire Luzinda ng'anya awaana nyazaala we okumuyita bebi bibino byewulirireko nga njagala okusiima omwami wange akasembayo nti weebale mukwano weebale kunjagala maama abazadde abanzaalira omwami wange nga munjagadde maama wa Levi ampita bebi yes ankubira oluusi nyinza okuba bize nnyo nankubira nangamba bebi wange oli bulungi ne mugamba maama nti bulungi kale woba oli bulungi kyenjagala okuwulira ekyo banaye tekisangika mwebale kunjagala mwebale maama Luvyogo you know I love you nkwagala nnyo mami baganda ba Levi banange nze guno omukwano family gyendimu Mukama yagimpadde nga kirabo balina okwagala banange ekigambo okwagala gye kikoma mbagala nnyo thank you for being my sisters thank you for accepting me mikwano gya Levi mwebale nnyo you're such a vibe kyokka bibe ebyonna bikyalawo gw'omugambo gukyatokomoka ne Abitex talutumidde mwana wuuno alina kyagamba naye bannaye bakulimbanga ye muntu era alazeekoko ku bantu abantu ne bagamba nti ebintu byebyo abalala bakokkaovanga ku muntu okukuba abantu maali mu maaso abantu bagamba nti abadde kyolo maaso
Sanga omuntu yakuba abantu emali mu maaso ne bagamba Katonda wange waliwo abaji kuba abantu mu maaso bazira ne bayumba waliwo n'ebitalagika ne Cindy yatulagayo kuko akantuntu akali awo abantu bagamba iyo akoze iki era kyovula bati yakola ki naye muganda wange Desire yayinawo kyalaga abantu bagati yeyi kyejjala okugamba Desire teriyo musajja mwenzi mu nsi muno ng'ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga eyalaba ku Desire ofuna bulungi Desire luzinda bona baba bagati obadde ki olaba n'okutuusa olunaku olwaleero bagamba nti atulaze nga Desire atulaze ekitone era twogera ku Desire ekigambo ekitone eki akatame kalina mwaka ivunzi era otulaba kaseera otunulako katunula nti ate ye nga tuvuddeyo wikendi ye yabadde ya mikolo ne Dr. Bosa omwami Samba Genda wa Ebonism yakoledde emikolo gye naye abantu boogedde oli n'avaayo n'amugamba walwaza wasiiga omuganda wange kazini wange obulwadde n'omuzalamu n'omwana abalala bamutenze obwenzi abalala bannange bye batayogedde nti musajja mukulu oyo byakola bannange social media giraba edduka nga naye ate ne Eddie Kenzo ne Nyamutolo bakyabatwalaganya wuuno yamuyise Abitex nti banange Nyamutolo ayonoonye Kenzo bino Nyamutolo atwonoonedde Kenzo mugimanyize Kenzo mbadde muyise Abitex ekooti ze sigitegedde olukofiira bannange Kenzo si bwati wabadde alina okwambala ku mukolo ogw'embaga Kenzo ogw'emmanyi Nyamutolo yonoonye Kenzo eno kapo nze kati sigitegeera wabula ate ebya Pastor Bugembe nabyo bino ogenda kubyewulirirako abasumba banyiivu Pastor Bugembe ebintu byakola ku Serena Hotel abantu be yaleeta Katembe yali awo bo bagamba bintu byansi si byabwa Katonda tebiwesa Katonda kitiibwa bino byewulirireko naye nga ye Pastor Bugembe yabakubidde akayimba ba Deputy Jesus naga ensonga ya musumba Bugembe omuyimbi ate nga musumba ebintu bye yakola mu concerts ze bituweebuula nga ekkanisa bituweebuula nga abalokole it was only drama drama abalokole tetuli bansi buli kye tukola kyonna tukikola ku lw'ekitiibwa kya Katonda buli kye tukola kyonna tukikola ku lw'entiisa ya Katonda weebuuzemu ekibuuzo nga tonnakola ky'ogenda kukola kyonna mu bulamu bwo where is the standard of God nti ne bwe mba nkoze bye nkoze Katonda anaasanyukira kino kinaamusanyusa bwe nzanya sikiiti eno n'engizanya bwe nti n'enstage nga bino byenstage nze binaamuweesa ekitiibwa what is the end game byabadde sikiiti yabadde abizanya lwaki tiyabizanyidde mu mazima ga Kristo nze nali muzanyi wa drama I spent some time era ne videos ezimu ezamusumba Bugembe nazibeerangamu Pastor Rogers Kayongo yatudirectinganga naye nga tulina end game ejjayo ekitiibwa kya Katonda tulina end game ejjayo amazima ga Katonda negwe n'otulaga nti okuzanya skit naye ng'olaga nti buli muntu asobola okuyingira eggulu kweba otoseba wakizanye ti buli muntu yena as long as oli muntu mulungi okola ebintu ebirungi ebyawandiikibwa tubireseewa kati this is an attack by the way this is a very very big attack to the body of Christ bannange
it was not only a skit, it was not only a concert, but it was a message displayed to the whole world. Nti buli muntu asobola okukola byakoze kasita abanga akoze bwati asobola okuyingira eggulu. No, fe tetubiyisaako maaso ebyo. Tetubiyisaako maaso. Kubanga tulina omulembe gw'okupreservinga. Gwoba okikiriza nze nganze waliwo omulembe in the next 20 years abaana abagenda okujja nga tuli mu myaka gyaffe 5 abaana abalokose banasanga Bible kyevebuuza nti bw'alikoma walisangawo okukkiriza. Will he find their faith? Kati gw'ozanya ebintu byo oyaniriza buli okay tetukiganye okukwaniza omuntu tekina mu buzibu, but my point still remains standing. Kiki ekikuleetesa omuntu wa Sachula? Tubyogeddeko ate tetugenda kusirika. Kuno si kuvuma, si kujolonga, si kuyisaamu omuntu maaso. Kuno kulinga kulabula, kuno kulinga kutaasa mulembe. So abooluganda temutiisatiisa omuntu yenna. Ebyo bina fete tuli abamwoyo tubeera ba mwoyo. Era bwe tulaba ekintu ekigenda mu maaso ekitali clear tuvaayo ne tukyogerako, as long as has been displayed in the public